Ebibiina omuli Center for Tobacco Control in Africa, Uganda National Health Consumers Organization, Uganda Health Communications Alliance n'ebirala bagamba nti ebbago lino kkulu nnyo okutaasa obulamu bw'abantu wonna. Bannyonnyola nti kino kigenda kuleetawo empisa mu banywi ba taaba n'okuwonya abantu abafuna obulwadde. Bano baakola ebbago lino nga bakolera wamu ne Minisitule y'ebyobulamu era nga kaakano basaba Pulezidenti ateeke omukono ku bbago lino lifuuke etteeka. Obulamu ly'eddembe ly'obuntu. Ekintu ekikosa ekireeta obulwadde tekisobola kuba ddembe lya muntu. Etteeka lino twalikola okuyamba abatanywa sigala, tubakuume baleme kunywa sigala. Naye twagala n'abanywa sigala basobole okuvaayo bajanjabibwe nabo bave ku sigala, kubanga Uganda yeetaaga abantu bonna nga balamu. Tusuubira nti bwe banaasoma etteeka ne bongerako n'okusoma ebiragiro ebinaabifulumiziddwa Minisitule y'ebyobulamu kijja kubayambako kulaba ngeri etteeka liteekebwa mu nkola. Ekikulu nnyo twagala abantu bategeere nti lino etteeka liriwo okuyamba ffenna abantu ba bulijjo. Era bano basaba ne bannansi bonna okuyambako okukwatisa etteeka nga baloopa abo bonna n'okukwata abo abafuuweeta taaba mu bifo eby'olukale. Okusinziira ku bbago lino, omuntu afuuwa taaba alina okuva awali abantu abalala yaadi 5. Ebbago liraga bulungi ekibonerezo ekyenjawulo ekinaaweebwa abo abanaaba bamenye ebiragiro. Kubanga bw'ogamba nti ddembe lyo lya buntu, n'onywa sigala n'olwala kansa oba ekirwadde kyonna ekirala, ojja kujja mu madwaliro ga gavumenti ate balina okukujjanjaba. N'olwekyo tujja kusindika ogenda onywa sigala oba okozesa taaba mu ngeri ndala okwebonyaabonya n'okulwala ate ng'oluvannyuma ffe bennyini abagenda okujjanjaba. Twetaaga abantu abalamu abanaakola ne bakuza eggwanga. So wajja kubeerawo okutuula n'okwebuuza nga Ministry of Health egezaako okuteeka ebintu ebiragira abantu engeri gye banassa etteeka lino mu nkola. Era ebbago lino ligaana taaba atundibwa awatali misolo gyonna era nga atakkirizibwa kuguzibwa muntu wali wansi w'emyaka 21. Era ligenda mu maaso n'okuweera ebiragalalagala nga kubba, sisha n'ebirala byonna. Mu bbago lino era taaba atakkirizibwa kulangibwa mu mikutu gyonna wabula liragira amakampuni agataaba okuyisa okulabula abantu babeere nga tebanywa taaba.